tugende maaso n'okubanga tulanga omuntu ono tumanye ddala kituufu yafudde, famire emanye ekituufu oba teyafudde, waba yafudde ali ludda wa, ki ekyamuse ddala kituufu mazzi, ki ekigenda mu maaso, omubiri gwe guliwa, bw'abanga bulamu nga teyafudde buzibu ki, yabadde ki, lwaki aba abikibwa nti yafudde ng'ate mulamu. Mukitegeera baganda bange, asuzeeyo mutya, musiibye mutya abatugoberera aba Nyondo Media. Amawulire gendeese olwaleero siga ssanyu. Nina posti gye nakoze ebifaananyi ebyo bye mulaba ku Facebook ya Nyondo Media. Ebifaananyi ebyo nabifunye eri nabifunye oba byampeereddwa abagambibwa okuba nti baganda eyandiba omugenzi. Munansonyiwa posti gye nakoze era mugamba kale byakutankana. Lwaki byakutankana? Olw'ensonga nti omuntu eyabise n'abikira famire ya Ronald yamaze n'ajjako amasimu. Ekituufu tetukimanyi oba yafudde oba teyafudde. Naye famire ye yansabye nga yo era sobola keera kumakya kwata bifaananyi bya muntu kubipostinga kwefaanaganyirizaako nti yafudde yabadde ki, wabula bansabye nkwate ebifaananyi mbipostinge nti waliwo eyabakubidde essimu n'ababikira Ronald mbu yagudde mu swimming pool mbu n'afiiramu. Bakuba ennamba ze bamunoonya tebamulaba. Abafamire ye abamu abawangaalira wano. Era olunaku lweggulo nafunye essimu ku makya oli n'ankubira n'angamba Rosette, munnange tufunye omuntu atugambye nti Ronald yagudde mu swimming pool n'afa, naye tetwazzemu kumuwuliza. N'omuntu yagyeko amasimu tetuyina more information about him, so tuyambeko postingeko tumanye ekigenda mu maaso. So enakoze posti abamu temwagitegedde naye nga saabise muntu nti nabise, wabula kiteeberezebwa okuba nti yafiiriddwa. Lwaki posti eyo nagikoze? So that omuntu yenna amumanyi oba omuntu yenna alina right information aveeyo atubuulire, so that family emanye ekituufu ddala kituufu omuntu yafudde oba akyali mulamu. So yensonga lwaki na postinze omuvubuka oyo. Saagambye nti yafudde ne olaba statement yange oba caption yange, kiteeberezebwa okuba oba kigambibwa okuba nti yafudde, kubanga waliwo yakubye essimu ng'ategeeza abafamire nti yakoze eki, yagudde mu mazzi n'akola ki, n'afa. Okuva awo tebazzemu kulya information yonna. Era ensonga lwaki nti banoonyezaako mbeere nga mpostinga, tufube okulaba nti at least singa wabeerayo omuntu yenna aba amumanyi ye atubuulire. Era tusaba muzira kisa yenna ng'omanyi omuvubuka ono ye Mugisha Ronald, ge mannya ge era gali ku Emirates ID gye bampadde n'ebifaananyi bye bampadde byebyo yoyo. Era awangaalira wano mu UAE, Dubai, wabula abafamire ye oba ab'eŋŋanda ze oba mikwano gye babadde awangaala nabo tebamanyi kampani mwakolera, era tebamanyi abadde akola mulimu ki, nti abadde nga ava gy'abadde abeera n'ajja n'abalabako, wabula kati amaze wiiki nnamba era yakoma okupostinga kati wayisewo ennaku 4 nnamba taddangamu okupostinga. Alina amanya gakozesa ku Facebook, ku TikTok page ye, akaunti ye alina amanya gakozesa ag'enjawulo agatali Ronald Mugisha. So ebifaananyi byebyo yenna amumanyiiko oba wadde okumulabako atubuulire wamma wane ekituufu mu comment section oba oyiteko ennamba y'essimu gy'olabaawo tumanye ekituufu. Olw'ensonga nti famire eri mu kukola ki, eri mu nnaku. Post gye nakoze mulimu omuntu omu yavuddeyo ng'alinga alaga nti amumanyi, n'agamba nti omuvubuka oyo ayinza okuba nga yeebise, agambye mukwano gwe amubike kubanga balina obuvunaanyizibwa bangi nti famire abalina obuvunaanyizibwa mu bungi nti famire badde mutadde ku bunkenke, bwe badde nga buli akagwe waka kino kiri tetumanyi kituufu, just kiri mu comment section oli ahaddeyo comment ng'ayogera bw'atyo nti famire ebadde eyimiridde ku ye kino kiri nti omuvubuka ayinza okuba nga yeebise naye nga mulamu. Ekituufu naffe tukola ki? Tetukimanyi. Anyway, kyali kiguddewooko waliwo omuvubuka naye eyawa mikwano gy'essimu ne yeebika. Omuvubuka oyo bannange yaye twamupostinga ku Nyondo Media tumanyi tumuzuula. Omuvubuka oyo yalina naye ensonga ze nti famire yali efuuse famire, jjajja waba alwadde munnange gundi, maama waba alina kyabadde munnange gundi, waliwo omwana alina kyabadde kojja senga ani yenna. Omuvubuka atuuka ekiseera nga mu butuufu akooye kubanga ife yamala oluvannyuma n'atunnyonnyola lwaki yeebika. Omuvubuka yeebika naye nga gyali mulamu. Era twapostinga nga buli lunaku kubanga family yagamba mutuyambe mupostinge everyday. Bwe twapostinga buli lunaku abantu ne bandika okujja nti wuuno era waliwo yajja mu inbox yange ya WhatsApp
ng'akutte akavidiyo kapya era ng'ayogerera munagamba omuntu ono gwe munoonya si ono leero ennaku z'omwezi ziri bwezi olunaku bwe luti tuli mwaka bwe guti era nva kakwata kati kano kavidiyo si ono mu butuufu nga yeye naye nga amasimu yagajjako nga yeekweka yamala okwebika n'alaga family nti yafudde bakwano be baabika amasimu ne bagajjako so maybe kiyinza okuba nga era yenkola n'emu ne Ronald Mugisha kubanga waneno kizibu nnyo omuntu okufa omulambo ne gubula kizibu nnyo omuntu okufa abantu ne batamanya nti abadde akolera wana abadde wali so eyamaze okubika yanajjako amasimu ge n'akola ki n'akita so Mugisha obanga gy'oli family togiteeka ku bunkenke just babuli ekituufu bagambe bannange ne mu mbeera mbi sikola obanga yensonga ekwekwekesezo oba neweebika obanga ddala kituufu oli mufu bannange yenna amanyi Mugisha Ronald ekifaananyi kye kyekiri awo akavidiyo ke kali awo akaplayinga jangu mu comment section oba ojje mu inbox yange enamba yange yeri awo otubuulire ekituufu ddala kituufu yafudde ki ekyamuse ddala yafudde mazzi era ali luddawa abadde akulya kampani ki obanga gyali mulamu wena bwejangu otugambe nti fe tumulaba gyali eno gyali mulamu kale tumanye ne family emanye nti munnange omuntu oba alina byayitamu ebimusoomooza ensonga lwaki esaze okukola kino ekyo nakyo kimanyikibwe so abaategere posti yange bulungi nnyo muddeyo bame mugisome bulungi era mugitegeere era bansabye nkole ne vidiyo eno tugende maaso n'okuba nga tulanga omuntu ono tumanye ddala kituufu yafudde family emanye ekituufu oba teyafudde oba yafudde ali luddawa ki ekyamuse ddala kituufu mazzi ki ekigenda mu maaso omubiri gwe guliwa bw'aba nga bulamu nga teyafudde buzibu ki yabadde kiki lwaki aba abikibwa nti yafudde ng'ate mulamu mukitegeera baganda bange so mbadde nsaba kyo tukikolere wamu atugezeeko okunoonya omuntu ono kyemmanyi bangi abagobe wano Nyondo Media era buli atuuse ku eno vidiyo gisharingireko mukwano gwo gisharingireko munno giteekeko ku Facebook page yo gipostingako ku TikTok era sharingako ku WhatsApp status yo groups ku mikwano gyo tulabe nti omuvubuka ono tumanye ekituufu ekyakoze eki ekyamutuuseeko badde kituufu nga yafudde Mukama yagera omwoyo Mukama agulamuze kisa wabanga akyaliyo omulamu then ekyo nakyo tukimanye era tumanye lwaki yeebise oba alina byayitamu olyawo ebyenjawulo then era buli kimu kibeerako ne solution yaakyo so bye baganda bange mbadde nsaba tukolere wamu bambi mbasaba era Emirates IDA lirinyo liriko Ronald Mugisha abamumanyi kubanga wenakoze post y'ebifaananyi babadde bangi abamumanyi nenga tebabeera naye nti Ronnie nti twakula naye twabeera naye mweno town twali naye eno twali naye eri so abamumanyi bangi abali mu comment section naye ate saa zino tetunakufuna omuntu n'omu agamba nti tumumanyi wuno wano waali so mutuyambeko mwenna abali eyo kubanga kitumanyi tabeera mu nsiko tabeera mu bisolo era vidiyo eno egenda kutuuka ku bantu amanyi waali naye kamwenyini okumutuukako wabanga akyali mulamu Ronnie oveeyo family ogibuulire ekituufu lwaki ate obubeera weebise obanga wena munnange byoyitamu tolina kasente teweebika kuteeka abantu ku bunkenke abantu bagambe bannange sikola sirina kasente kyonna kiri bannange mweyiye sirina kyenzizaako nange ndi wano sirina kasente mbeera mbi yagaana abamu banenya families ez'enjawulo families z'abantu nti mwe mweta abaana okwetuuka ku bino ebintu nti families ezeetera abaana oluusi abaana abamu baba bakodo bukodo nga ye alina ne family ye Uganda yagireekayo tayagala girabirira oli n'asalawo okwebika naye nga taagadde bwagajja sikutwala buvunaanyizibwa bwe n'agamba kabantu alenge yafa alina abantu ayagala baweera so bintu bingi nnyo nituusa kumanya kituufu kyeki omuntu kyabeera akoze kyaba asinziddeko akaseera akukola kyabeera akoze kyonna so Ronald Mugisha ddala kituufu yafudde teyafudde bw'abanga yeebise kiki ekiri emabega w'ekyo naffe tukola ki tetumanyi naye nga tukwatire wamu tugezeeko munoonyaako amulabyeko jangu otubulire nti bannange munabyeko jangu mu inbox yange jangu mu comment section tubulire ekituufu yafudde mulamu kyetwetaaga okumanya mwebale nnyo mwebalire ddala takumira mpeera abatukumire kyo yensonga ebadde ndeese olwaleero ku mukutu guno okubanga njiyisaawo family yadde yansabye era ne ba media personalities ab'enjawulo ebifaananyi ebibyo mugezeeko tuyambaligane wamu tulabe nga tuyambako family ya Mugisha bambi ebeere mirembe emanye ekituufu kyeki kubanga ofiirwako omuntu nima nti yafudde
tomanyi na gyali naye nga nkiddamu wano kizibu kya muntu kuba nti yafudde bayagudde mu puulu oba wa mulambo ne gubalaga bulabwe gutyo n'emirambo tegibula so kati mugisha aba yafudde omubiri gwe guliwa ekyo kyekibuuzo nakyo byebyo byolwaleero atakuumira mpeera abatukuumire